jjo twabadde nabadde n'olukuŋŋaana lwa Fande Bobi Wine. Tetujja kukkiriza bayagga kutwala bukulembeze wano. Bantu bebasalawo. Bantu bebasalawo ebikolwa bwe bityo tetujja bikkiriza. Tetujja kubikkiriza n'akatono. Kati enjaga so muka gwanyose. Evumbe lyanyose ku kyalo. Lyanyose ku kyalo. Nga banywa enjaga misana tuku. Nga badde wali ebbali omuntu nanywa enjaga ng'omuntu bw'onoonywa kubanga ne sigala tebamukkiriza kumunywera mu bantu. Era nsaba mutabani wange Bobi Wine ayongere nnyo okulaba nti atereeza abantu be. Bino si bikolwa birungi. Era sirowooza nti abantu bajja kubakkiriza okujja mu bukulembeze nga bali bwe batyo. Kubanga tuyinza kuleeta muntu muyaga gw'olabira ddala omuleete mu bukulembeze. Enjaga. Nsaba mutabani wange ekigambo ky'enjaga tekiri si kyatteeka nti nakyo weekiri nti omuntu alina okunywa enjaga. Ekintu kino akirwanyise kubanga nze ku lwange wadde nga ndi retired general sirowooza nti simanyi tujja kukkiriza abantu bwe batyo okuyingira mu bukulembeze. Tekisobokako n'akatono. Gwanoonya essomero erinaateekateeka omwana wo mu magezi n'okutya Mukama. Agape Christian Secondary School Ekyungu Mukono gy'oba omutwala. Ssomero lya one A-level eri abawala n'abalenzi era nga lisomesa arts ne sciences. Lyawandiisibwa Ministry y'ebyenjigiriza era nga lirina ne UNEB Center number. Science ne computer laboratory zijjudde ebikozesebwa era nga balina ebyemikono saako eby'obulimi n'obulunzi. Endabirira y'abaana nnungi n'ebyokwerinda biri gguluggulu. Anti-security cameras weeziri ku ssomero. Bafa ku bitone by'abaana okuyita mu kuyimba n'ebyemizannyo. Balina bursaries okuva mu America ne mu Bwakabaka bwa Buganda. Agape Christian Secondary School basanga Ekyungu Mukono okyamira ku Bank of Africa kilomita 1.5 ng'otuuse. Bakubire ku noti 771 214 592 oba noti 754 552 498. Agape Christian Secondary School, trust in divine providence. Mbaniriza bonna abandaba n'abampuliriza. Okay. Tweyanziza. Gafande njagala tutandikire ku kigambo kya insecurity mu ggwanga lyattu Uganda kubanga ennaku zino bannayuganda abamu bagamba nti batya okubanga bava ewaabwe, batya okubanga bava ku mirimu, okudda ewaka, nti buli wosimbula wonna toli seefu oba onaatuuka ng'omugere tegukulidde oba nedda. Era bangi bagamba nti okumanya tetuli seefu nti bangi tubalaba batambula n'abakuumi abalina emigemera wala bawerekerwa mu makubo abasinga bonna boogera ku babakaawo, boogera ku baminisita, boogera ku baani nga babawerekera nga bali ku bigere mu mmotoka zaabwe nti olaba abakulembedde abakutte emigemera wala. So ebintu ebifaanana bwe biti kikyoyogera ku mbeera mu ggwanga naddala ku kigambo ky'obutebenkevu. Njagala kusaasira nnyo abantu abatuuseeko ebizibu bwe bityo. Omanyi amawanga gonna galina ebizibu mu bibuga byago. Juzi naliko South Africa nga bwe ziwera ssaawa 11 abantu ng'ebibuga babyamuka olw'abavubuka 11 ez'akawungeezi ng'ebibuga babyamuka. Naliko South Africa, naliko Namibia era juzi. Naye Namibia ate yo oba lwakuba nti population yaabwe ntono nga yo ebikolwa bwe bityo tebinaba kubayo kubanga bo bali 3 million bakaweza baselebratinga n'okuselebratinga nga baweza million 3 ne Kampala esinga eggwanga lyayo bunene. Kati njagala kusaasira abantu bonna abatuuseeko ebizibu by'abaana bano wabula kyenjagala okusooka okujja kubanga abantu abasinga bagamba nti olw'okubanga tewali abantu waliwo ebbula ly'emirimu bagamba employment nti yereese obuzibu. Naye abaana bano batandikira ku myaka 12 okutuuka ku myaka nga 18 katugambe. Abo batekwa kubanga bali mu masomero. Naye waliwo gym era nabadde njogerako n'abakulembeze abamu kusingira ddala Brigadier Damulira kubanga ebintu bino bibaddewo nga siriiwo.
nga mubuuza ku ebyo n'agamba nti batandise okuregisteringa jimu zizonna okulaba jimu ez'obuvunaanyizibwa n'okubateekamu obuvunaanyizibwa n'okulaba bani abagenda mu jimu ezo era bagendayo kwegamba okulaba kiki kye bakola kiki kye banonayo gyms ne betting kubanga nazo abantu babeerawo ne balindirawo okukola ebikolobero kati byonna byonna batandise okubiregisteringa njagala okwebaza abatandise okukikola jimu ezo zezirese obuzibu kubanga zitraininga abantu kubanga waliyo abakolerayo jimu nga balina obuvunaanyizibwa n'eriyo abantu otendeka omwana w'emyaka 13 14 15 abasoma mu ssomero ki gyavudde era jimu ezo lwaki tazikolera ku ssomero gyakola ki gyasomera kati njagala kugumya abantu nti tulumye n'ogwengulu okulaba nti embeera eno tujja kubanga kati nabadde embuuza ne bangamba nti kati ziweze nga nnaku 5 tewanabeerawo incident ezifaanagana bwe zityo bano abantu tujja kumalawo ng'era bwolaba abantu bayiyayiya bayiya ebyebijambiya ne bayiya ebyaki nakino tugenda kulaba nga tukirwanyisa kubanga tetwagala bannayuganda kutuusa ku bannaabwe buzibu buvune naye nga ebikolwa bino byembadde nzijanjogerako ffenna naawe Kisubi ebigambo byenjaga kubanga abantu gye twabadde nabadde n'olukuŋŋaana olwafande Bobi Wine former presidential candidate okuva ewange okutuuka olukuŋŋaana lwabadde ziringa mita ziyinza okuba teziwera 100 ekisaawe ekyo kimanyi babadde ku kisaawe kubanga baali baagala dutwala mu tawuni emukono simanyi mu paaka ne tugaana ne baagala oduteeka waliwo awafunda ennyo mu industrial park mu industrial area ewa Nambozi ne baagala odutwala eyo ne tugaana ne tugamba kijja kutaataganya kubanga olunaku lwabadde jjo lwakusatu jjo lwabadde lwakusatu abantu bali ku mirimu gyabwe lunaku lwabadde lwakatale mu mukono ne tugamba no ne tubagamba bajje ku kisa ate nga tewaliwo nsonga lwaki tebajja ku kisaawe naye ebikolwa ebyabaddewo nga banywa enjaga misana ttuku nga badde wali ebbali omuntu nanywa enjaga ng'omuntu bw'onoonywa kubanga ne sigala tebamukkiriza kumunywera mu bantu kati ebikolwa bwe bityo nze ndowooza bakulembeze era nsaba mutabani wange Bobi Wine ayongere nnyo okulaba nti atereeza abantu be bino si bikolwa birungi era sirowooza nti abantu bajja kubakkiriza okujja mu bukulembeze nga bali bwe batyo kubanga tuyinza kuleeta muntu muyaga gwolabira ddala omuleete mu bukulembeze nze ndowooza nti ekintu kino alina okukirwanyisa n'ekyobubbi kugamba okuyita mu butawuni ng'ogenda oyoola abantu kubanga abantu bangi babaggyeko amasimu gaabwe bababbyeko amasimu bababye amasimu nina n'omuntu omukulembeze omu babadde azze ebbali okusaala ndoze essaawa z'okusaala zamusanzaawe ngato teyasigaza kati ebikolwa ebyo enjaga nsaba mutabani wange ekigambo ky'enjaga tekiri si kyatteeka nti nakyo weekiri nti omuntu alina okunywa enjaga ekintu kino akirwanyise kubanga nze ku lwange wadde nga ndi retired general sirowooza nti simanyi tujja kukkiriza abantu bwe batyo okuyingira mu bukulembeze tekisobokako n'akatono tetujja kukkiriza bayaga kutwala bukulembeze wano bantu bebasalawo ebikolwa bwe bityo tetujja kubikkiriza n'akatono kati enjaga so muka gwanyoose evumbe lyanyose ku kyalo ate abantu abasinga tubadde tetubamanyi bazze mu tawuni gye yagenza ayisa bazze bamugobera ku zibodaboda ku mmotoka kati nze ebikolwa by'enjaga bino bye bisinza okuleeta obuzibu buno bwe tulaba mu kibuga abaana bano abatraining abasamba abantu naye njagala okukakasa Kisubi tetulumye n'ogwengulu okulaba nti ebikolwa bino tubimalawo era waliwo n'ebifo nabadde njogerako ne Brigadier Adamulia nti waliwo ebifo bibagamba nti abantu tebasobola kuyitayo n'agamba ekyo tekisoboka katwagala kutegeera butegeezi bifo Kisubi abantu bonna babakubira abayogera ku bino batubulire ebifo bibagamba nti no go area
nti wano tosobola kuyitawo afande wayogedde ku kigambo kya ebbula ly'emirimu nti tekisobola kubanga kyekireese ebintu bino kubanga bano baana bato naye mulimu abato mulimu n'abakulu era bangi obawulira nti ddala emirimu bwe baba tewali oba abantu nga tebali na mirimu nti ojja kwesanga nga emitima emibi gibalinnye okukola ebikolobero. Kyova olaba nti President Museveni yateekawo skilling okugiyingiramu tewali kusasula 100 n'okusoma ebbanga ly'omala ng'osoma bakuwa emmere olya ekyemisana ndooza breakfast gye batakuwa naye bakuwa lunch teriyo kusasula kantu konna ogenda n'oyiga okubajja n'oyiga okwokya ebyuma n'oyiga okutunga ate ebifo ebyo byonna ebya ghetto batuuseeyo nga bali ku luutinga bana tusaba abantu bayingiremu ekyo ekintu baleme kwekwasa ekigambo ky'okugamba nti ebbula ly'emirimu abantu bayiga ebintu by'omukono bw'oyiga ebintu by'omukono n'oyiga okuluka oba bitambala n'oyiga okukola okutunga ebintu byonna okubajja byonna gyebiri era lunaku lumu waliwo omwolesa ekololo nga baskiring bye baze okwolesa okutunga engoye z'abagole ebyo bye bijja okumalawo ebifagana abantu tebadda mu kulumiriza bulumiriza employment naye kwata abantu bo wadde banuupu wadde oli mukulembeze kubanga baba bali ku luuti nga tojja na kaadi nti ojja ne kaadi oba eyenalemu oba ojja ne kaadi y'FDC oba ojja neya DP oba eya nuupu ebibiina byonna ebyenjawulo ojja buzinga gwe ng'omuntu muskiring oba oli mulenzi oba oli muwala kyesimanyi nti oba basabayo ebbaluwa y'erusi ekyo sinaba kukibuuza bulungi naye tebabuuza kintu kyonna nti okkiririza mu kibiina ki teriyo vetting ya bibiina. So abantu benyigire mu skilling abavubuka bave ku bigambo by'ogamba unemployment era kyova olaba nti omukulembeze alumiriza nnyo nti abantu bakola amakolero tetugasuubira kuba nti abantu bebweru bokka be bajja okugakola naye n'abaawano bagakole ate baleme kukola amakolero kubanga waliwo ate abakola amakolero nga bakola ebintu ate nga ebitamiiza ebibi ennyo ebintu ebinywebwa nga nabyo biringa omuntu bw'onooba onywedde enjaga ebyo bwe bityo si bye twagala. Waliwo ensonga y'aba street kid oba abaana abawangalira ku makubo abamu bagamba nti bano be baana ababeera nga bato ne bajja nga bakula mu mbeera eyo gye bakuliramu nti tetusobola kwewala bintu bino bye tulaba mu ggwanga lyattu Uganda. Naye ng'okimanyi nti ensonga eno ey'aba street kid yo lwaki eremeddewo naye okimanyi nti era bwe bajja ku nguudo tubajjako ne babatwala gye basobola okusomera. Ensonga eno yatwagizuula ng'erimu ebyokufuna waliwo abantu abajja abaana okusingira ddala ekkalamojja naye nga bakifunamu ne bajja bano bawulya batunda abantu ne babaleeta mu kibuga nga babayiwa mu kibuga nga bakifunamu era pulezidenti yalagira abantu abo babakwate. Njagala kubuuza CID ekitongole kya CID n'abo ba brigade ya Damulya wawe batuuse ku kukwata abantu abo abaleeta abaana ku street naye nga ne KCCA efubya nnyo okulaba nti ebajjako ne batwala gye babatendekera okulaba nti bayingiramu ebyo bya skilling oba bagenda mu masomero oba babazaayo ewaabwe gye baba bavudde. Naye babaana ne babayoola n'abakazi ne babayoola leero enkya ku street osanga kaaba nga baleeta abalala naye tetujja kukowa kubayoola ate kizibu nnyo okugamba nti ojja kuyimiriza bbaasi obuuze nti gwolagawa ebyo nabyo ndaba tebikola makulu kubanga abantu baddembe okutambula naye tujja kubayoola mpaka lwe tunaabamalawo oba si kyekyo tujja kunoonyayo ebibonerezo ebireetera abaana bano obutadda ku street. Naye ng'ekigambo ekiyingiddewo ekya insecurity eky'abaana bona abasamba abantu tugenda kukirwanyisa kubanga tetujja kukkiriza abantu kutulugunya bannaabwe. Abamu babadde batandise okulowooza nti embeera gye tutambuliramu nti osanga Wembule operation Wembule nti ye yalibadde ekomawo ekole omulimu nga gwe yakola ekiseera kiri buli kintu kibeerako n'emirembe gyakyo kubanga ne Wembule omanyi lwaki bagijjawo bagamba teriwo mu mateeka amateeka tegajikkiriza kati nevaawo buli kintu buli kiseera kijja n'omulembe gwakyo
kati Wembley tekyadda ne waliwo aba crime prive ekitongole kya brigade yadamulira ebyo byonna byonna CID n'ebitongole ebirala waliwo simanyi KMP simanyi waliwo bitya tubasaba abasecurity bonna okulaba nti benyigira mu kintu kino era bwe balaba nga kibasuseeko babulye bekikwatako basobola okubawa money power. Bangi babanenya Wembley tekyaddaano kubanga amateeka Wembley bagijjawo mu mateeka nti erina ebintu byetakola mu mateeka. Mpozi ne tusaba ne bekikwatako kubanga abantu bano be babakwata ne babatwala ennaku 2 baba babatadde. Oluusi ekisingira ddala okuleeta obuzibu kwe kulaawo abajulizi kuba kakati omuntu bw'aba asambye omuntu abantu abasinga badduka kakati bakwata omuntu kubanga obutambi butulaga era twebazanya abantu abalina kamera zaabwe zatuyambyeko na zino eza gavumenti zeyateekawo nazo zatuyambye naye okunoonya abajulizi abalumiriza abantu bano mu makooti waliwo obuzibu kati omuntu bamuleeta mu kooti emirundi egiwera nga tewali bujulizi nga bamuta kubanga bano bonna betwakutta abasinga bono balaba bava Luzira bava Kigo bavunaanibwako dda batta ku bantu babbi naye olw'okubanga tebalwayo tewaliwo omujulizi abeera mulumiriza kuba kati waba asambye omuntu abantu badduka omuntu aba yavudde Busoga yaba yavudde Mukono aba yavudde Masaka kujagula bintu tosobola kulowooza nti ojja kumunoonya okulumiriza omuntu ono nti yamusamba mulaba naye mpozi kyensaba nti amakooti gakkiriza obutambi bwe bubeera obujulizi kubanga bwembanga ndeesa akatambi akalagira ddala nti Kisubi yasamba tukolezesa ebyo tusobole okumala kubanga omulamuzi oli Munnayuganda oyina famire yo naawe bajja kusamba naawe omuntu bajja kusamba sengaawo bajja kusamba jjajjaawo bajja kusamba taatawo bakkirize tukozesa obutambi. Era bangi nabawulidde nga banenya bagamba nti lwaki gavumenti tedetectinga nti lwaki wasooka kubeerawo kintu n'eryoka in fact erinnya eribadde lijja ennyo yafande Magambo n'omulala ndooza afande Damulira bembadde mpulira nga Bannayuganda boogerako nti omu yakola okunoonyereza omu yakola okuteekateeka okutwala mu kkooti nga bwe boogerako ne kkooti okubanga abantu bano oluba baakagendayo ne bateebwa ebintu ebifaanana bwe bityo nti detection wano tekyaliwo kati tulinda kintu ekibaawo. Detection ebeerawo naye eggwanga kasita libeeramu emirembe eddembe democracy eggwanga kasita libeeramu democracy abantu batambula nga bwe baagala abantu banywa nga bwe baagala abantu bakola emirimu gyabwe nga tewali abakubye ku mukono kakati kati ngezo jimu omuntu oba olowooza nti abantu balina obuvunaanyizibwa kubanga omuntu awa omusolo ojja kusanga jimu ng'ewa omusolo kati okutandika security okutandika okuyingira mu bantu abo biki si kumala kulinda kintu kumala kugwawo naye ffe kwegamba eddembe ly'obuntu naye bw'oleeta eddembe n'olireetamu okutabulatabula nga tuyingirawo kati si kugamba nti tumala kulinda ekintu ne kibaawo kwegamba kinabanga bw'onoogamba nti lwaki bazadde bo balinze omala okulwana ne mukazi wo then balyoke bayingirewo baba mwagenda n'owasa omukazi ne muzaala abaana kati abazadde b'omukyala n'abazadde b'omulenzi kizibu nnyo okuyingira mu maka go okulaba biki ebifaayo abantu bali mu maka gaabwe abantu bali mu mafactory abantu bakola emirimu gyabwe okuva ku makya kati okubayingizaamu security buli lunaku kiba tekikola makulu. So tugambe nti mukutte ekintu kino mukikutte kannabwala tukikutte kannabwala okulaba nti tukirwanyisa. Saidi bwenzirako ku saidi y'abantu bo baali badde bakola ki okusobola okulaba nga beetangira ebintu nsaba baanayinki bonna okutuyambako okutulaga abantu bano gye bali ekisanafu gye kiri jimu zino gye ziri wadde twatandise okuzinoonya naye ate tujja kusangayo enkweke
tujja kusanga amaka g'omuntu gali mu jimu naye ng'ate baneiba bakimanyidde ddala nti balaba abaana bayingira mu nnyumba eno abawera 50 then bafulumayo batuyanye biki kati tusaba bananchi okutwegattako. Security tesobola kulwanyisa bikolobero nga terina bananchi. Tusaba bannansi okutuyambako okulaba nti batulaga ebifo bino ebyekusifu bye tutamanyi. Nesuubira nti bonna bagenda mu gym. Abaana abamu kati nga ab'oku street abamu beeyigiriza bokka awo we bali. Naye abasinga Kisubi bagenda mu gym. Gym nyingi. Zo gym zitalina buvunaanyizibwa. Abantu bakola ssente nga tafaayo kiki ekiyinza okuvaamu. Oluusi ate abamu bayinza n'okuba nga bamanyi. Ate oluusi ojja kusanga waliwo ne bannabyabufuzi nga abo be bakanyama be, kubanga olaba bannabyabufuzi abamu batambula ne bakanyama. Olaba abayimbi batambula ne bakanyama. Kati okiwulidde kati abayimbi batambula ne bakanyama, ab'amataka babbi b'amataka bakozesa bakanyama. Kati ezo zonna jimu ezitendeke abatendeka jimu tebamanyi na kumanya nti ono gwatendeka agenda kukola ki. Osanga ettaka nga bayiyeko bakanyama. Kati olaba ene mukono ekyabaddeyo ku ttaka lya bamuyita obaani gye balumbye ne batta enkoko ne batta embuzi ne batematema buli kimu ne basala emiti egimaze emyaka n'emyaka 10 ne bagisala ne bagiwa ku ttaka ne bookya amamotoka batute bakanyama. Ate ng'olaba bakutta abantu balaba bategeerekeka. Kati nze ndowoozaamu nti ebintu bye tulina okulwanyisa kati. Kale atulaba omulungi ndowooza owulidde naye Kisubi nsaba n'abaana bennyini ababadde mu bino ebikolobero beeweeyo tubanoonyeza ekyokukola, tubatwale bayige okubajja, tubatwale bayige okwokya ebyuma, tubatwale bayige okutunga ekyalaani. Omuntu omusanga asomye ne bakola omwoleso nga batunza amasuuti owulidde oluusi gye babasomeseza skilling eriyo n'okubawa ebyalaani ebyobwereere n'ebintu ebyokukozesa ebyobwereere. Tubasaba baveeyo kubanga bino ebyokusamba omuntu teka omuntu gw'osamba abantu bakyatambula na ssente. Abantu ssente kati wajjawo omulembe gwakibuka, ssente zitambulira ku masimu ne piniyo ojja kuba togimanyi ne bona omusamba n'ogitwala. Kati ojja kusamba abantu kuva ku makya abantu 10 nga tolina kyofunye wadde. Naye wangemu 12,000 naye wano ng'ojja kugenda osome ekyalaani bakuwe n'ekyalaani otambula ogende. Ffe kyetusaba kutubuulira ekisana gye kiri then n'okutukubira ng'ekintu kiguddewo. Kisubi nandisabye n'abantu okubeera n'obuvunaanyizibwa kubanga abantu batambula nnyo ekiro. Kugamba nze nange waliwo lwensanga abakyala kati nga morning run kati nze nina okuva ewange wensula okutuuka ku luguudo bookerawo amatofaali oduli waliwo ekibira ne kati wakyaliwo ekibira osanga omukyala adduka akomawo ku ssaawa emu n'ogamba kati yadduse ku ssaawa mmeka okola ki okuyitaawo. Tetugamba nti security tulinga abalemeddwa naye n'abantu babeere n'obuvunaanyizibwa security okubanga weerowoozako ku bulamu bwo, okubanga olowooza ku baana be walesa waka gw'odduka morning run oli mukyalo oli wekka 11 odduka olagawa. Nandisabye nti exercises abantu abamu bazikolera awaka kubanga abantu osanga omuntu osanga omukazi nga bamukutte nti gwewakedde kudduka olese abaana wawaka oba olese omwami wo kubanga simanyi oba omwami oba abeerawa ku kiseera ekyo. Nze ndowooza naffe abantu tubeere n'obuvunaanyizibwa then n'okunyuka ekiro ennyo. Nze ndowoozaamu nti okutambula ku ssaawa omukago gw'ekiro ng'oli wekka n'akabaga ku mugongo si obubbi tebutandise kati bwaliwo okuva dda. Embeera ye tukozesa ebyafande. Embeera eyaki? Embeera omuntu ayinza okuba nnyo kasaawa nnya. No, Kisubi ng'ate akozesebwa bukozesebwa. Kisubi waliwo ne mu Bayibuli bamu ekiri bagamba nti oba olujobo ino omuntu kyekitusibye ennyumba
kubanga kuva dda twakula nga tumanyi nti olugi luteekwa okuba nga lusibe n'ekisumuluzo sikuzaawo buzza kati ate si bwegenda ekula kubanga kati ffe bwe twawambira abantu nga ziri miliyoni 14 bulijjo nkubulira kati zigenda kuwera 5 owulidde kati embeera yeeyongedde okubeera embi kati ate bw'oteekako enjaga eno etulemye okulwanyisa ekikitulemesa okulwanyisa kubanga abanywi b'enjaga abo balonzi kwegamba buli lw'omukwatako gwalonda abavaayo n'agamba bamukwatidde bwerere biki nze ndowoozaamu nti abantu balina okwefuga entambula zaabwe bw'olabanga onnyuse ku mukaaga ogw'ekiro afazaali tambula ku makya kubanga bw'oba otambule ku makya osule ku mulimu gy'okola kubanga tetujja kusobola kufuna security ewerekera kisubi okuva ku UBC okumutuusa ewuwe ate tugende tuwerekera omuntu omulala kizibu nnyo kizibu obubbi eriyo abantu abatamatira nga yabeera mubbi ne bw'aba alina akasawo ka sukaali mu nnyumba ate era alina okubba akalala akaleeta akongereko nga si kakutunda naye nga kakunywa. Afande mu mbeera eriwo abamu balowooza nti ensi tetebenkedde bulungi era abamu balowooza nti abantu bangi bali ku bunkenke nti ensonga lwaki balaba nga bwe nabadde ntandika neggamba nti buli mubaka ayagala abeere n'omupoliisi baminisita baabo balina nti baani balina kati bw'obeera mu kkubo owulira buli ssaawa nga waliwo abakulembedde waliwo abali emabega so abantu ensonga lwaki era oyogedde ne kubamu abamu balina bakanyama abatalina bapoliisi balina bakanyama so bino byonna bw'obiwumbawumba oli ayinza okulowooza nti ensi tetebenkedde nti abantu bali ku bunkenke nedda kisubi kiraga kyekyo nze ekyo kimanyi kyantamadde saagala nakyogerako era bagamba bagenda kwogera ku kulaba ani asaanidde okubeera n'abamuwerekera ate babakozesa bubi kubanga tekitegeeza nti bw'obeera ne bescots bano ogende ng'oleekaanyiza abantu oba si kyekyo oyite gy'ototeekwa kuyita kubanga bano bescot babakuwa kukukuuma ggwe so si kuyisaawo kuyisa ebbali oba ki ekyo kisubi saagala tukireete mu kino nti ensi si ntebenkevu nti olwokubanga buli muntu alina abamukuuma eriyo abeeraga obwerazi nga tatekwa na kubeera n'abamukuuma naye nga ye olumukuza olwaleero enkeera abayagala abeere n'abamukuuma nze besaagala nabyogerako kutuusa gavumenti lweneesalawo negamba gundi yasaanidde okubeera n'abamukuuma then nze kyensaba bano be bakuuma bakitegeere nti oweza okawa komanda kamawona wafasi tosobola kubeera mukulembeze nga tolina bagoloberezi bano boogoba boosula mu nkonko be bakulonda be bakamaabo kyekyo kyokka kyenyinza okwogera neesigama nti olw'okuba ensi sintebenkevu abamu kweraga bwerazi abamu babalonda nga baana bato nawulira nti ayitiridde bwe bityo era kyenava ngamba nti gundi y'omukulembeze w'eggwanga nti ekirungi kyayo emmotoka ebawoninga ebeera kilomita 1 mu maaso nemutegeera nti omukulembeze wuuyo ajja ate teriyo harassment teriyo ki abantu bakitegeera n'okukitegeera nti omukulembeze ajja ne badda ebbali si bino byakubagoba ne babasuula mu nkonko bitya abantu bye bakola naye bano balina okukitegeera titogenda kufiiramu ekyo ekifo togenda kifiiramu olina okuddayo ku kyalo okyogedde bulungi kubanga afande ennaku zino waliwo abamu infact waliwo lwe neewonya lumu era nabuuza omusirikale nali nina wenva ne batuyimiriza bayimiriza emmotoka ne bayimiriza n'abatambula naye ng'ajja si pulezidenti si vice president iye neŋŋamba nti kino nakyo kituuze era namugamba tutuuse wano naffe abatambula ennaku zino tuyimirizibwanga waliwo omukulu ayitawo wano ebintu bikyusa afande mu nsi muno gwoyinza okuba wawummula nga tokyabimanyi nabadde njogera neŋŋamba nti abantu bano bakozesa amanya abakozesa General Lweiso nina General Lweiso nja kumuyitira nja kukola ki neŋŋamba nti kati senga tunaffe twali tugendera ku ebyo kakati ndi retired bw'oba retired nze bw'oba olina amagye palatuni bakutoolako kati
kakati oba ogenda kubeera woti ate oba olina kuddayo gye bakuzaala toyinza kudduka nti kati kanziruke ngende mbeere Kenya oba ngende mbeerewa twava wano twalwana tuva wano era tulina kudda wano. Nze ekyembulira abantu nti ekifo ky'olimu tesaawa yonna ojja kivaamu nga n'abakuwerekera tokyabalina. Baba balina okugenda ate kwoli akuddidde mu bigere. Kubanga bw'ogamba nti ogenda nabo ate onazze akuddidde mu bigere ani anaamuwerekera. Then n'abasirikale baffe abatukuuma kwogera nabo okubanga bayisanga abantu kubanga eri abeeyisanga abatalina bantu. Nawulidde mutabani wange agamba nti ng'atambudde n'ava gye yavudde oba yavudde Magere n'emmotoka oba nga 10 mu meka n'agenda ng'ajja n'abantu n'abatuusa awo yabadde n'agamba bali mu buwambe. N'engamba oba Oluganda lwatamanyi. Okubeera mu buwambe ng'otambudde nga teryakwatako nga yavuddeyo yonna okumukwatako bino ebyokumugamba temuyita wano just mpisa esenga balongoosa empisa ne balongoosa empisa nga batambula balina empisa tewandibwaddewo na muntu abatangira kati temuyita wano katale kati wano mulina okwegendeza waliwo amaduuka g'abantu maggule biki senga ebyo babirongoosa naye nze namudde ku muzindalo kagaba balimu tibali mu buwambe ensimbu bali mu buwambe era musimanyi muddeyo mugireze ovulo mwambaleze ovulo mumperekereko e Masaka nengamba kakati ddala oluguudo lw'e Masaka nga bwe luli bize oyo olw'abantu okuva eno kwegamba kubeereko jjamu afaanagana ati nanze nsaba security omuntu genda e Masaka osange yaba e Masaka ekiba kikugisa eno abantu okuva eno mpaka eyo kiki osibe senga ebyo tebabikola senga naye tewali buwambe bwonna tewali balina demokrasi ow'ekimmemete kubanga senga owulira oyo omwana byagenda nayogera ebweru n'agamba simanyi biki mbateekeko Saxon President Museveni simanyi n'akomawo entebe neyeetambulira n'agenda e Magere simanyi buwambe bwe boogera akakofira ka Red ka military police kati agamayinjayinja ge bagende bayingira amagye gye baba bagafuna bajje kubanga n'aganga ali retired sikirizibwa gabawo naye akakofira kaabwe kaliko logo ya NUP ate kati ogyetegereza ddi ogyetegereza ddi ogirabe nti kanze kantegere bane tekitegeeza nti bw'oba toyambadde ebyo tosobola kwogera nti NUP waliwo obubonero bw'olina okukozesa naye ffe ebyo biyunifoomu byennyotanyota biki byebagala kubanga babitegeka okugenda okutabangula 2026 ffe tubadde tubasaba bajje nga bantu balamu saba abaana abenyigidde mu kusamba abantu tteke tetwagala kubayisa bubi naye tubasaba muveeyo babafunire kyemukola mulekerawo okutulugunya bannayuganda kubanga tetujja kikkiriza tugenda kubayigga yonna gye muli era tetubatya tugenda kubayigga yonna gye muli kubanga okusamba omuntu ye kwegamba ng'olinga atalina bantu be wazaalibwa nabo. Bw'anoonya essomero erinaateekateeka omwana wo mu magezi n'okutya Mukama, Agape Christian Secondary School Ekyungu Mukono gy'oba omutwala. Ssomero lya one A-level eri abawala n'abalenzi era nga lisomesa arts ne sciences. Lyawandiisibwa Minisitule y'Ebyenjigiriza era nga lirina ne UNEB Center number. Science ne computer laboratory zijjudde ebikozesebwa era nga balina ebyemikono saako eby'obulimi n'obulunzi. Endabirira y'abaana nnungi n'ebyokwerinda biri gguluggulu anti-security cameras weeziri ku ssomero. Bafa ku bitone by'abaana okuyita mu kuyimba n'ebyemizannyo. Balina bursaries okuva mu America ne mu Bwakabaka bwa Buganda. Agape Christian Secondary School basange Ekyungu Mukono okyamira ku Bank of Africa kilomita 1.5 ng'otuuse. Bakubire ku noti 771 214 592 oba noti 754 552 498. Agape Christian Secondary School, trust in divine providence. Agape Christian School, the school.